Abakkolinso Essuula 8. Abooluganda, twagala mumanye ekisa Katonda kye yakwatirwa ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Makedoniya. Mu kugezebwa kwabwe nga babonyaabonyezebwa ennyo, baafuna essanyu lingi ne libaleetera okugaba nga tebeebalira newankubadde nga baavu nnyo. Era nkakasa nti baagabanga okufuna kwabwe bwe kuli, naye era baasinzaawo ate nga beeyagalidde bokka. Baatwegayirira nnyo bakkirizibwe okwegatta n'abo abayamba abantu ba Katonda. Era baakola kye twali tutasuubira, okusooka beewaayo eri Mukama, era olw'okwagala Katonda ne beewaayo eri ffe. Kyetwava tusaba Tito eyatandika omulimu ogwo ogw'ekisa ajja agumalirize ne mu mmwe. Kale nga bwe musukkirira mu byonna, mu kukkiriza ne mu kwogera ne mu kumanya ne mu kunyiikirira byonna era ne mu kutwagala, twagala musukkirire ne mu mulimu guno ogw'ekisa. Ekyo si kyogera nga mbalagira bulagizi, wabula mbalaga abalala nga bwe beetegese okuyamba, ndyoke ndabe nti okwagala kwammwe kwa mazima. Mumanyi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Mumanyi nti newankubadde nga yali mugagga, kyokka yafuuka mwavu ku lwammwe, mmwe mulyoke mugaggawale olw'obwavu bwe. Amagezi ge mbawa ku kino kwe kumaliriza ekyo kye mwatandika omwaka ogwayita. Mmwe mwasinga si mu kukola kwokka, naye ne mu kusanyukira kye mukola. Kale obumalirivu bwammwe mu kwagala okukikola bulabikire mu kukimaliriza nga mukozesa ebyo bye mulina. Kuba obanga mwegomba okubaako kye muwaayo, Katonda akkiriza kyo kye mulina, so si ekyo kye mutalina. Saagala muyambe balala ate mmwe mwerumye. Naye olw'obwenkanya, mu bye mulina ebingi mu kiseera kino, biyambe bo mu kwetaaga kwabwe. Ate ebyabwe bye bali nabyo ebingi, biriyamba mmwe mu kwegatta kwammwe, walyoke wabeewo okwenkanankana. Nga bwe kyawandiikibwa nti, eyakuŋŋaanya ebingi tebyamuyitirirako, n'eyakuŋŋaanya ebitono yafuna ebimumala. Kyokka twebaze Katonda awadde Tito omwoyo ogubalumirwa ennyo nga ffe gwe tulina. Teyakoma ku kukkiriza bukkiriza kye twamusaba, wabula naye yennyini yali mwetegefu, era ajja kujja gye muli nga yeeyagalidde. Era awamu naye tubatumidde owooluganda amanyiddwa ennyo ebibiina byonna eby'abakkiriza Kristo, amanyiddwa kubanga ategeeza abantu amawulire amalungi. Era ekirala, ebibiina by'abakkiriza Kristo bimulonze okutuwerekera n'okutuyamba mu mulimu guno ogw'ekisa gwe tukola olw'okuweesa Katonda ekitiibwa n'okulaga bwe twagala okuyamba. Twegendereza waleme kubaawo atwemulugunyiza olw'engeri gye tugabanyaamu ebirabo abantu bye bawa. Kye tugenderera kwe kukola ebirungi, si mu maaso ga Katonda yekka, wabula ne mu maaso g'abantu. Era awamu nabo tubatumidde owooluganda omulala gwe tugezezza emirundi emingi ne tusanga nga munyiikivu mu bintu bingi. Era kaakano yeeyongedde okuba omunyiikivu kubanga abeesiga nnyo mmwe. Tito ye mukozi munnange bwe tukola mu kubaweereza mmwe. Era baganda baffe abo be babaka b'ebibiina by'abakkiriza Kristo era abaweesa Kristo ekitiibwa. Kale mu maaso g'ebibiina byonna eby'abakkiriza Kristo, mubalage ekikakasa okwagala kwammwe n'okwenyumiriza kwaffe ku lwammwe.